muye muli nga mulimu akatomasi akatakakasa nga yabuusabuusa dada Ruth eyo gy'alaga talinayo muntu dada Esther eyo gy'atudde asookuba nga anyuma bw'atyo n'otaba yamukwana dada wangenzeka oba waliwo n'omulala amukoonakoonako tugenda okututunuulira embeera eyo olunaku olwaliro biki ebireeta okwo okuba nga okubuusabuusa mu baagana kwe tugenda okuba nga tutunuulira amakya g'olunaku olwaliro sirenzeka ndina omukyala era nga n'omuwandiisi ate nerabudaabuda abantu omukyala Patricia Mulumba kansaba babuuzeeko basizotya mukwano nasuze bulungi nnyo era nsanyuse okubeerawo olwaleero naawe otokota mwami Bwanika ali atya mwami Bwanika namulese omukwano guli gutya kama mulungi sababuze ku balabi baffe abalungi mbalamusizza mwenna mwebale byonna byemutuusaako engalo mukama yeebala obbakuuma mwebale byonna byemukola era nsanyuse nnyo okukomawo wano twogere ku mukwano twogere ku bintu ebisobola okutambuza obulamu bwaffe n'okulaba nti tubeerawo ng'abantu abali obumu tusobola okulaba nti tugenda mu maaso mu bulamu bw'ensi eno paka bwe tuliba nga tuvuddemu ate bye tuliba tukoze bitutuuse mu kifo ekyo kye tuliba tukoleredde. Amannya nze Patricia Agarukire Mulumba era nga nkulembera ekitongole ekiyitibwa Perfect Evolvers ate nga tuyambako kwabo abeetaaga omukwano abeetaaga okubudaabuda olina kyoyitamu kyotategeera abaana bakusobedde nga weetaaga obeeko ne gwoyogera naye ffe weetuli okuwa ekibegaabega osobole okwesigamako ate tulabe nti ova mu mbeera eyo oddemu osanyuke obeere bulungi. Mwami Mulumba ali atya? Mwami Mulumba mulungi. Abaana balungi era Mukama mukwasizza abaana bonna bagenda otuula ebibuuzo naddala muwala wange Nakyejo Emmanuela Jewels ali mu class ali mu P7 saba bonna Hillside Nalia Primary School Mukama akitukolere neera ne bonna mu ggwanga yonna abasiniafo batandise dda abazadde mmanyi naffe tubanga abakola ebibuuzo ate bwe kituuka kubasomesa nabo ne babeeranga ka pressure naye ng'ate ekirungi nti ekyo kyonna kibawo lwa mukwano kuba wabeerawo connection n'abantu abo so buli omu waali ng'olina omwana agenda otula ebibuuzo mbaagaliza birungi byereere Mukama kibayiseemu ate n'abo mukyala Bwanika abafiiriddwa abantu baabwe olw'Ebola oba abali mu kubajjanjaba nammwe tubatuusako omukwano guno nga tubakakasa nti tubasabira era Mukama ajja kituyisaamu kino abaana abayidde bannange abaana abo Mukama abawe ekiwummulo eky'emirembe abazadde abagumye naye ate naffe Mukama awadde obuvunaanyizibwa okubeera n'abaana ngaabo oba okukulembera ebitongole oba institutions ez'enjawulo twongere okubeera very careful and vigilant era tuddayo ku kyaffe kye twogedde eky'omukwano buli lwokola ekintu n'omukwano olumirirwa kuba bambi abaana bazibe badde tebasobola nakulaba nti oba omukka gwegwo oba kiki basobola okudduka naye tulina okukkiriza nti Mukama takola nsobi Mukama yawa era yatwala so tusabira bonna abakoseddwa Mukama akibayiseemu abagumye abawe okuguma okutaliiko buyinike abambaze emirembe abasaanike n'omukwano gwe yekka asobola obbayisa mu mbeera eno tewali kirala naye n'abali mu bifo by'obuvunaanyizibwa bataata bamaama tubasaba omukwano gukomewo eri eggwanga lyaffe gukomewo eri emirimu gyaffe gukomewo eri bannaffe tuleme kulaba bintu ne tubiyisa amaaso kubanga mu butuufu obulamu bw'ensi eno ffenna twetaaga okubeererawo bannaffe so olwaleero kyenzize okwogerako tulabe nti omukwano guno tugukomyawo tutegeere biki ebyo ebireetawo okubuusabuusa kubanga osanga nga abantu
tubuusabuusa tetwekakasa tetukkiririzaamu n'obeera nga oli ku mulimu ye gwe manager naye tewekkiririzaamu nti gwe manager n'oyagala ate otuntuze banno obayise bubi basobole okumanya nti ye gwe manager naye ng'ate bambi ekituufu ekiriwo nti oluusi tolina kulemererwa kwetegeera nakwekkiririzaamu nakulumya banno osobole okuwulira nti ye nze owakabi si bwe kirina okubeera kubanga bw'otunuulira Mukama Katonda waffe ekyatugamba ye kwagala yatuwa omukwano ogwo ng'ogugwe n'atukubiriza naffe tweyagale nga naye bw'akola ki bw'atwagala so embeera ennaku zino eringa etandise okukyankalana naye nga kiva ku ki kiviira ddala ku butekkiririzaamu ku butamanya kikyoli kikyosobola butasiima biki ebitone Mukama byakuwadde ng'omuntu n'obeerawo nga oyagala oli abeere ng'akujjukiza ti bannange Ruth oli mulungi bannange Ruth olina amaanyi bannange Ruth bwe baba tebakikoze n'owulira ng'obulamu ate tokola ki tobulina so nga tubakubiriza buli omu addemu okwekkiririzaamu kubanga twatondebwa mu kifaananyi kya Mukama buli omu oba oli mweru oba oli muddugavu oba oli mumpi oba oli munene oba kyonna ky'oli just know you are in the image of God and that is why you must be very, very confident and have positive self-esteem. Ayinza okubeerayo nga tamanyi ddala mu butuufu nti ekikolwa kyakola kya butekkiririzaamu nga tategedde obutekkiririzaamu kiki. What is insecurity? Obutekkiririzaamu kwe kubeera nga owulira tomala kyonna ky'oli tomala eyo ye nobeera insecure nti you don't feel your worth, you know, what maybe has been entrusted upon you nti obeera ne anxiety oli anxious buli kimu obeera nga ali ku bunkenke kubanga tewekkiririzaamu kati tugeze in a relationship oba olina omukwano ne munno ne weesanga nga buli lw'omutunulako ogamba ono essaawa yonna bamuntwalako awo bw'alwawo nti waliwo yamututte bw'okuba essimu n'amisinga call nogamba nfudde kati alabika alina omuntu omulala kwegamba n'obeera ku bunkenke waliwo abo b'owulira n'ogoberera munno buli walaze n'omulinya akagere n'osasula ababooda n'osasula buli omu amugoberere n'ogenda oba mu different networks ofune print out olaba ani aba amukubira no tracking essimu n'okuba ku marediyo waliwo bempulira oluusi ku rediyo alo nyinayo omukazi wange naye simanyi oba nzaamuliko mbadde nsaba omukubire olabe oba erinnya lyange lyanakola ki lyanayogera you know n'olaba nga obulamu bwo obukalubiza because of that insecurity. Insecurity mbi nnyo kubanga ekulemesa okulaba ekirungi mu ekyo ky'olina ekulemesa okukula n'okukulaakulana mu byonna by'okola n'okunyumirwa munno n'omukubira nti oli luddawa nti munaye ndi wano ne bakuba ekifaananyi ndabe oba oluusi bambi babakyali abo banyumye bagenda okulaba ng'otuuse kwegamba ne weewa emirimu gy'oba tolina kukola ki kwewa waliwo oli yamugamba oli wandi mujjaamu kuba eŋŋombe empulire mpa ofiisa traffic officer egyo emirimu gye twewa gitulemesa okunyumirwa omukwano ate ng'omukwano kintu kirungi munno kasita okkiriza omanyi Ruth insecurities zino ziyinza obutavaayo nti insecurities mu kutandika then as the relationship grows deeper and deeper ne zitandika okuvaayo okumanifestinga naye ng'ate kiba kirungi nnyo okutegeera kiki ekindeetera insecurity eno naye manya ntya wano ng'omukwano gutandika nti ono love oba ono just ali insecure waliwo kati mu perfect imperfections omwo nayogerako ku bika by'omukwano
omukwano ogwo gwa insecurity mu perfect imperfections nagujjayo bulungi nga mania love nti oli wesanga ng'ofuse nga maniac oliga agudde eddala olw'omukwano munno ne bwakugamba nti nno ndi wano tokkiriza munno ne even when you're for example making love n'omuntu you're in that moment of love oli takkiriza gamba oba kati ani gwalowoozaako oba biki in that moment so otegeera otya wano mu kutandika nga bwe ŋŋambye oyinza obutakitegeera nti omuntu ono alabika ali insecure oyinza obutakitegeera n'olowooza nti laavu buli wamuwe akukeberako akulire kuba ekifaananyi oli wagenda ku fridge mpulire bwevuuma oyeteekako blender mu saluuni akutwale oluusi n'atuula nawo kwegamba kiyinza obutavaayo wano mu kutandika n'okitegeera but as time goes on osobola okumanya nti kino kyendiko kirabika si kituufu kubanga weesanga nga gwe akifuna naawe akiwa kibamazeeko emirembe tewali ssanyu ng'ate omukwano gulina kubeera gwa ssanyu tegulina kuleeta bulumi gwina kubanga mwenna gukola ki gubasanyusa nolengera esimu nogamba habakati agenda kumbuuza oba ndiwa noga Patricia sembera wano bwakuba esimu gwoba ogikwata ategere nti ndinaawo oba naakuba bwe mbeera ne Ruth ndamugambye ndi ne Ruth naakuba nemugamba naye ndi wano ne Ruth tuli wano ku Serena tunywamu kacaayi era wuuno yogera naye ekyo ate bw'obeera mu relationship n'omanya nti munno alina insecurities ezo nga gwe mu butuufu oli w'amazima gy'ali okola kyonna ekisoboka bambi okumuyamba kati ngaawe bwe ŋŋamba nagenze ne Ruth tuli wano ku Serena tunywamu kacaayi Ruth wuuno kakubuuzeeko nkuyambe gy'oli naawe okole ki okakkane ate nange nneme kubeera ne stress nti bannaye ngenda ku dialoze nti mbadde n'omusajja oba mbadde n'omukyala Ruth g'owadde okwogerako naye oza mu bwongo bwe kyekisigalamu era Ruth oyo bw'abanga muntu wo abadde azze maybe ng'abamanyi abalaba relationships ezo oziraba nga zze ng'abalaba era naye aba akimanyi nti ekyo kyekiddako kati weesanga nga omukwano guno gulina engeri gye gufuuse ekintu ekirala naye nga bw'otegeera munno nti bw'atyo bw'ali in order to have sanity mu eyo relationship oyinza okumuyamba nogamba waayi tuli wano tuli ku biiki n'okuba ekifaananyi ne banno n'okimuweereza especially nga omanyi nti naawe mu mutima gwo mu butuufu toyina kibi kyokola naye ate naawe gwe bakolera ekyo njagala okubuulira nti era ekyo tekikuwonya kikyotegeeza tekikuwonya kubanga nsobola ga ndi ne Ruth wano ku Serena tunywa kacaayi nenkuba ekifaananyi nga ndi ne Ruth oba ne mukuwa nayogerako naawe bwe tumala awo nempeta neŋŋenda gye mbadde nkola ki gye ndaga kyekyo lwaki tugamba omukwano gulina okubeeramu trust gulina okubeeramu obwesigwa naye nga n'oba obwesigwa mwembi mulina obukolerera kubanga kiki oluusi ekiviirako insecurities zino embeera eno ekisookera ddala wabeerawo triggers ezakireeta abamu osanga nga waliwo ekyaliwo oba wamugamba nti oli wano ate agenda okuwulira nti oli walala obulimba kati eyo trigger eyo indicator nebeerako kyesangudde ku kigambo ekyo ekya trust mu relationship yammwe oba nga oba yali akutenga essimu yo kati oluusi ayinza okuba avuga okutta essimu ye message nejja message ate nga mu butuufu teva wa sister wo oba teva wa maama wo ebyeyogera eraga nti there was breach of trust kati ekyo kireeta ebbala eritali ddungi ku mukwano guno n'osanga nga insecurities zino zitandise okukola ki okuvaayo so insecurities oluusi tezimala gajja ziyinza okujja olw'ekyo triggers ezibaddewo ziyinza okujja olwa maybe character y'omuntu character y'omuntu ntegeeza nti oli nga ye kyekikula kye bw'ayagala
ayagala nnyo ebitama byeŋŋambye ebyo tayagala muntu bwena tulina kwogera na mulala foni buuku erina okubeeramu namba yange yokka maybe n'eyamamawo oba biki eyawaka ne bwokomawo ng'essimu gyasooka okujjako alabe ani eyakubye kwegamba oluusi ayinza okuba nga karakita ye nga karakita ye bambi yemuleetedde ekyo ye bw'atyo alowooza kyekituufu buli woolaze n'abeera nga handibag akugoberera bwe nkugamba ngenze ku mupiira bw'obanga ddala omupiira si byoyagadde ng'ate toyagadde kujja lwakubanga bambi oyagadde kumperekerako naye ng'oyagadde kujja kulaba ani gwe mbeera naye oba okyonoonye naye ng'oluusi kiviira ddala kuki ku character ate oluusi ezo character ziba zize maybe because of the past experiences nti nayina omwami ne mwagala nnyo ne mwesiga nga nsobola notekawo omukono ne bagutema naye ate ne wabeerawo ekyajja bomu neekuba bwe pa ne ŋŋamba ekiki ono omuntu asobola okukola kino omuntu gwe mbadde ŋŋamba kino omuntu gwe mbadde neesiga kati bwe kibanga eyo relationship kaŋŋamba eweddewo n'ofuna endala weesanga nga kiri kye wayitamu kikuleetera okutandika okubeera ng'ow'amagye buli kimu okyetegereza otobeera unfair ono omulala gw'ofunye era obeera unfair naye ng'oluusi bambi kibeera kizze olw'ekyo era ntera nnyo okurifaringa ku kayimba ka Jamil amazima ononsonyiwa abasooka be bannyonoona nayina omukwano ogutagambika naye kati kwegamba n'akulaga nti waliwo ekyantuukako kati nenkyuka olw'okutya nti kiri kiyinza okukola ki okudda ekyo nakyo kiyinza okuleeta kati nga bw'ogambye Ruth nti obeera unfair ku ono kubanga ate si y'oli kati kino kye twagala omulabi waffe ategeere nti past experience eyinza okuba yali mbi naye ate togyetikka n'ogikuba ono kubanga si y'oli ate bw'ogimukuba ojjawo opportunity eyoono okukulaga maybe ekintu ekyenjawulo kati onosanga nga omukwano gukendedde gukyuse okwekanya mbuuza nnyo ovaawa olimba leka ndabe seba abamu baguganda gisooka ojjemu gundi njiwunyeko oba n'otuuka yes nagajijeko that level of insecurity oba nobanga wakatuuka wanakuwahaga omukyala wo bambi yasanyusa kuwahaga kumba ali mukuwunyirizaga naye kapafyumu kaleero nga kaliwa bambi musajja atunga oluusi yayise mu saluni ne bamusalako enviri ne bamuteekakooluusi aba amugambye naye kati amulaga nga leero nno olabise bulala okukuwahaga ng'osiiwuusa ova kunaabirako wa katugende tuwumuleko tugenda nga tukomawo omukwano ne Patricia Mulumba era nga tutunulira ensonga ya insecurity tobalabangako naye maybe ng'oyina kati bambi ogenda n'olaba nga ba celebrities otambudde olina bafaani oluusi oli naye ogenda okulaba faani azze omuntu n'okya bambi nga n'okumumanya atakola kitamumanyi kati olaba nti ekyo kiviira ku butekkiririzaamu oluusi nti ddala ono omukazi omulungi bw'ati nze mulina oba omwami ono bannaye omusajja omulungi omugagga nsanyusa kwerinze gundi waabwe agarukire waabwe ow'enyarushanje nze mulina kwegamba ekyo ne kikuteeka ku bunkenke n'olemwa kufuna ssanyu ate ng'omukwano mulungi omukwano gunyuma naye n'oba nga toguyinaamu ssanyu gwe ali insecure ate n'ono gw'oli insecure about ekyekiyinza okukireeta ye comparison okukomparinga okweteekanga ku minzaani ne ba exes ye oluusi eyinza okuba bambi yalina relationship neggwaawo kati gwe nojja ate n'akukkiriza kati newesanga nga buli kaseera oli ku comparison n'oli eyaliwo ogamba kweri tasobola kuddayo ddala yakkiriza n'olaba nga kikuleseemu insecurities z'otalabangako abalala ebeera comparison n'abantu omuntu woba akola nabo abamulinaanye ababeera bamulinaanye n'osanga bambi omusajja manager eyo
ayina abakyala bamulinaanye balabika bulungi nnyo kati buli lwakomaga era obadde naabo era biki gamba watwala ne ku mulimu gwe nga takusuubira nojja ku mulimu takusuubira kwegamba bagenda okugira bwe bati baba bakaggulawo nga wooli kwegamba n'olabanga emirimu gye weewadde miyitirivu nnyo ate nga tosasulwa nga gikumalako mirembe oluusi comparison nebeera n'aba family members nemu comparinga families zammwe gamba ddala bannayo omuwala w'omugagga asingayo mu Kampala nze mulina kati ekyo nakyo nekikuteeka mu situation nosanga olusinga nga oluma kyotasobola kumira olwokubanga weetaddemu eyo comparison nekuleetera insecurities zotalabangako kati nga bw'obanga okitegedde nti wano ndabika we wali obuzibu bwange kikuyamba bambi n'oyanguwa okukivaamu n'osobola okunyumirwa omukwano guno naye nga Ruth omuntu ali insecure atama waliwo kwanno nga olina omuntu wo nga ye teyasoma nga gwe wasoma nnyo n'agamba ekyo mu bantu beyasomeramu you can imagine naye ng'oli yavaamu n'akukkiriza ng'oluusi bambi n'okufumbirigana mwafumbirigana oli wagamba nti yes ne mugenda mu church oba mu muzikiti oba mu bazadde ne mweyanjulayo nti okuva n'olwaleero yenze omuntu w'ono ensi yonna n'ekitegeera kubanga wabeerawo abantu abazze ku mukolo obwo abagamba ye waviirayo many times bambi abasazeewo ng'alonze abeere naawe anti ayinza okugamba nze kati nze ndi wa mikolo ze yanteekawo nga kifaananyi kyawaka era nkyobola era n'ekyo bwe kibeerawo ng'omanya olemeddwa okunyumirwa omukwano guno bw'ebanga nze ow'emikolo kale kannyumirwe emikolo egyo kanyumirwe okubeera nga yenze ow'emikolo so ekintu kyonna ekindiko ekiba kyamuleetera okunnonda nze mbeera omukyala we ow'emikolo oba omwami we ow'emikolo kati nze ekyo kyennyina okukapitalizinga nendaba nti n'ekyo kyenzimba nenkyeyagaliramu okitegeera nensobola okunyumirwa kino kyentandise oba kino kyendimu kubanga Ruth buno obulamu tulina okulaba nti mu butuufu tubunyumirwa kuba essaawa yonna tomanya kati nyumirwa ng'oli ne munno sanyuka bwe guba nga gwe mulimu gwe bakuwadde nga gwe gunyumirwe kola ky'olina okukola oleme kugamba bannaye banaagamba batya bannange bwe nayimuka okwogera bagenda kunjogerera bagambe bololo bwe yimuka oyogere kubanga ekyo Mukama yakikuwa ye gwe ky'oli naye ate naye nayogera ate bannaye n'osanga nga mukazi watu oba obadde oyogera ng'oleeta oba suggestions oleeta ideas olw'okubanga bano bali awo buli lw'oyimuka okwogera ne bakwogera nogamba wayi kansirike siina gakola you capitalize ku the positive attributes, the talents, ebitone Mukama byabeera akuwadde bwe bibanga byebye byaleetera ono ajja kulonde nti obeere wa mikolo kyeyagaliremu kyobagenda nakyo olabe nti nno Yohannes kyolina atandika kulondoola nti ate munaye ate waliwo oli abeera bw'obeera wa mikolo mulala aba waki wakulya ssente oli nga wakulya ssente oli bwaba wakulya ssente nawe bwobanga oli wakulya ssente zirye kubanga kyekyo Mukama kyakuwadde weeyagalireyo nobifo ky'okubeera ate gw'oli mu kulya ssente naye ate kati oyingirira oli ow'emikolo olya ssente n'emikolo ow'emikolo naye omulumbiro mumazeeko emirembe gye no. So we need to capitalize what we have been blessed with. Tweyagale tulabe nti buli kimu kye tukola kiweesa Mukama Katonda waffe ekitiibwa kubanga yatutonda mu kifaananyi kye ate atugamba nti tuleme kutya yatumanya nga tetunatondebwa mu mbuto z'abamama baffe n'atutonda mu kifaananyi ekyo atugamba nti mu Psalms atugamba we are fearfully and wonderfully made. Tewali muntu yenna Mukama gwe yatonda nga talina kintu kyalina abalala maybe kye bamuyayaanirako tekiriyo. So you capitalize on that. Low self-esteem eva ku ekyo omuntu butamanya
senga tugamba nti oba abakyala batono ennyo abali siriimu bano abalina bu westlines obutono ennyo be basinga obulungi oba be balina okubeera mu mukwano, then bano baffe abanene abampi abaki twalibadde naffe tetufuna ku eyo portion. Naye nze nkola mu family ne institution ya marriage, ndabye abagole abenjawulo, n'olaba omugole nga munene nnyo ng'alina omwami we nga mutonotono, ali n'olaba omwami nga munene nnyo ng'alina omukyala nga mutonotono, n'olaba nga ate waliwo omukyala omutini, ate n'olaba nga waliwo omumpi, nga everybody is getting a piece of love, that true love that you're supposed to have. Senga kyali nti eno portion yeyina okufuna, then Mukama yalibadde ng'ekyo kye yateekawo, naye ffenna yatubalansingira opportunity. Era waliwo oli agamba nti nze saagala mukazi mutono, omwana agamba nze saagala mukazi munene, omwana agamba nze abeeru njagala ekiddugavu kyange ki black beauty, omulala nakugamba nti ho ba black beauty no, omulala nakugamba nti nze ow'enviiri ennyingi ku mutwe simwagala, omulala nagamba nti ow'enviiri ennyimpi ze zinkolera. So we should stop comparing. You stop comparing. Ekikolera si kyekinkolera. Ekikolera era baga nti ekiwoomerwa matama abiri. One man's meat is another man's poison. So you enjoy the meat that you have. That way insecurities zino zijja kuvaawo. Oli bwe baba muwadde promotion ku mulimu, tekirina kulya. Kubanga ffenna tubeera ne timing yaffe. Bamuwa promotion leero, enkya eyiyo nejja, ate oluusi ng'eyiyo esingako ne ku yoono. Naye bwe bamuwa promotion ate n'oyisibwa bubi, n'omulaba bubi, okumubuuza n'oba tokyamubuuza, oba bw'akubuuza tomuddamu, kwegamba bwemalako emirembe. You imagine a workspace ng'eri bwetyo. Omuntu oba tosobola kweyagala era ogamba bannaye wano nvaawo ddi tosobola ku delivering. So when we understand, we should stop feeling inferior. Stop feeling inferior. Have self-esteem. Better ne self-esteem, or better ne self-worth, or better ne self-love, or better ne self-confidence. Self-love onogijja wanga oli busy oli mukulondoola musajja. Ati kati kyendirimu okugamba beera waliwo n'olina afuna ne sim card. Najjamu ey'omwagalaawe n'ateekamu simu kaadi endala eyiye n'agiteeka mu ssimu. Kati gw'ogenda okwata ssimu yiyo olowooza okutte naye nga simu kaadi erimu si yiyo. Okulaba amasimu tegajja. Toga yiyi leero essimu yange nka eri idle. So yakuttira receiving eyo calls. Emirimu egyo mu butuufu bakusasula ssente. Afuuse PA. Ekyo kyennyini kikumalako, kireeta triggers ziri. Era triggers ezo kasita zijja, your relationship can never be the same. Naye nze mmanyi nti Mukama gwe tusinza akola ebyamagero. Era bw'obanga waliwo ekizzezeewo gwe n'oteeka amaviivi ku ttaka, nkukakasa bikyuka. Teeka amaviivi ku ttaka okisabire, ate nga naawe bwe weefaako. So guba muzimu. Of course ebeera just a bad spirit eyeekumalako, ebeera ezze kujjako mirembe, kukulema kusanyukira ky'olina, kukulemesa kunyumirwa ky'olina. Guba guzimu nga gukwambadde era olina okugwejjako. Lwaki? Gukumalako emirembe. Abamu kati juzi nalabye nasomya amawulire ng'omukazi yabadde ayimba buyimbi luyimba, nayimba oluyimba oba olugamba I think lwabadde lwekwasa ku baana nga bonogamba nti waliwo omukyala yayimba abaana ba musajja simanyi abaana biki. Kati oluyimba mbu lwe yabadde ayimba lwabadde lwogera ku baana abatabeera ba musajja. Omusajja ng'awulira nti ono lwe luyimba lwakola ki lwayimba. Oyinza okuwoyoza bintu mukazi watte oyimba luno olwa Juliana nabikoowa naawe ne bw'olikola otya wampisa. Oli n'avaayo n'akugunda ekikondo okukuba omutwe ku sinki nga tukuziika. That kind of nnyimba luyimba kiwandiikiddwa nti oluyimba lw'ennyimba luyimbira ggwe. It is because olina underlying insecurities. Okimanyi nti ddala ompisa bubi. So omwami ono, the news has it that yasse omukyala. Just like that. Just like that. Natta omukyala. Tubawulidde abagoberera abakazi baabwe ne babatta olwa suspicion yokka. Oli omulala yasanga just card eyo gyoyogedde, kasimu kaadi akalala nga bambi kali mu kasawo k'omukazi, namugamba eno simu kaadi yaawe. Buli joyina simu kaadi endala wuuyo empi the next thing omukazi nga mufu.
naye nga ddala omuntu gw'oyagala bw'otyo bw'oba olina okumuyisa. Lwaki obeera weereetera embeera eraga nti nno totuukiridde, tomatidde, oli ku bunkenke. Osobola okulaba sayinzi nomanya nti kakati alabika omuntu wange atandise obutekkiririzaamu. Era sayinzi nnyingi nnyo ze tusobola okukola ki okwogerako. Sayini esooka buli lw'obeera awo nga otya ogamba essaawa yonna omuntu ono akulekawo. Kasita obeera neyo feeling already manya insecurities mweziri. Kuno nagenze bannayo baanakomawo nganyumye nnyo olwale ye olususu ennaku zino nga lukola akaviiri nga luli wabadde ne papo kati yate ku njalo zizaako pink. You know, obuntu obwo obutono nakyo sigako lipstick beera nakyo sigama nti akwagala obeere bwotyo naye agamba bw'onoogira waliwo abagenda okulaba naye ng'ate bambi eyo yonna gy'abeera gy'atambulira ogenda okumulaba ng'ate asiima bali abalala abalabika kye yakugaana. That is being insecure. Abamu n'amugamba saagala okole. In this day and era gwe mwami gwampuliriza, in this day and era womanyi nti nno kamu gwe muganda. Lwaki oba ogaana omukyala okukola? Lwaki oba ogaana omukyala okubeera empowered? Naye abeereko n'akasente akake kagamba nti kano ke kange kajja kutugattira wano awali gaapu nja kuteekawo. N'omugaanira ddala n'ogamba toyina beera waka. Bagenda kusasula mmeka njaze kusasula era abasinga agamba njaze kusasula akuwaako omwezi gumu oba ebiri taddamu manja taddamu. Naye nga weerabidde nti ono omukyala bw'omu empoweringa ate it's for the benefit of your what? Your family. Ate abaami kye batamanyi nti ffe abakyala Mukama yatuteekamu ekirungo ekyenjawulo. Kiriwo ekyo? Ekirungo ekyenjawulo. Buli kimu kye tukwatako turns into gold. Omukyala bw'omuwa obuwi ssente oba n'oleeta enkota y'ettooke ne kiro y'ennyama wali ye bw'aba n'abakuwa akuwa meal, akuwa mmere. Waleese bikalu akuteeredde emmere ewooma okufa obufi. Omukyala bw'omuwa ennyumba agifuula amaka n'agifuula amaka ag'enjawulo. Ffe ekirungo Mukama kye yatuteekamu we multiply. We multiply. That is why okubeera n'omukyala nga mukwatagana nga mutegeragana mwesanga nga mukulaakulanye. Ndowooza eno instinct olw'okuba tusobola okubearinga omuntu mu mubiri gwaffe n'akuliramu n'asharinga ku byonna bye tulina, ekyo kyokka kitulaga nti yatuwa sense endala. Omukyala asobola okudetectinga nti hani ogenda kutomerera ettaka tetulisasula. Asobola okidetecting. Asobola okudetectinga nti hani abo bakwana baabo bafu nnyo bakwagala lwa ssente zo. Naye nga gw'omanyi bwe bajja ne bagamba yo boss has come. Hey, you know, gwe n'olowooza nti oli wa kabi, kumbe at that moment banno kye baliko kyekyo. Naye omukyala we asobola okukiraba. Omukyala we asobola okulaba nti wano we tuli tetweyongeddeeko. Hani ennyumba tesobola kubeera mu nnyumba ng'ey'opangisa n'ogamba nti hani emyaka 10 tukyali wano, naye bwe tusondasondayo obusente tusobola okugula ka plot ne tutandika okuzimba nga ggwe oli okay, oli comfortable. Omukyala n'akikyusa. Because of that kiri mu ffe era kitone kyaffe, kirabo kyaffe, kyamagero kyaffe Mukama kye yatuwanga abakyala. So bw'omukwata obulungi ne mukwatagana mukulaakulana. Era ekyo ekyokukwatagana ne mutegeeragana ne mweyagala kibayamba nnyo okuggyawo zino insecurities zizza nnyo emabega. Oza kati waba nga alina ekintu kyateebereza n'akimuza n'ekimuddamu kiyamba okukiggyawo. Kiyamba okukiggyawo nga n'ebikolwa biraga nti ky'oyogedde kyekyo. Kubanga oyinza okubaako ky'oŋŋambye naye ng'ate ebikolwa byo bindaga kirala. Kati ogenda okulaba omukyala eyaligambye nnyinayo wano mu kibiina muniigiina nze nfuna ngenda kufunayo obukadde 2. Kati dadi mbadde ndowooza buno obukadde 2 tusobola okukolako kino ewaka, kaba ntandikewo obukoko oba
agamba ono bino mbikole enkya essaawa yonna nga ndekawo ogenda okulaba nga tabikola. Era abakyala bangi bali eyo, insecurities ze balina zibaleetedde okugaana wadde okwongerako ettoffaali limu ku projects z'amaka. N'omenyeka wekka ng'omwami naye ng'oluusi ssente azirina. Naye nga omwami gwo kimuleetedde kati eyo fear of losing someone naye ekikolera. Era research etulaga nti kasita insecurities zijja n'omukwano guli ogw'omwami n'omukyala mu kisenge guggwawo. Muba temukyasobola kunyumirwa kubeera wamu ng'omwami n'omukyala. Naye ng'ate kyekikolwa Mukama yakituteerawo kitunyumire, kitusanyuse, kiveemu abaana, kireete ebibala. Naye kati nga tekisoboka era ogenda awo n'otunulira n'obuuza bannaye kakati tuyimiridde tutya mu nsonga ezo. Nagamba nze I have not seen pink elephants I think for the last 10 years. Pink elephants? Ze ziriwo. Pink elephants eyo mu nsonga ezo ezaffe ozitege. Talabye ku ssanyu eryo. Tatuuse ku ntikko lwaki? Kubanga ne bwe mubeera mu kikolwa waliwo ekimugaana. Waliwo ebirowoozo, waliwo obulumi, waliwo okweraliikirira. Oluusi musajja wattu oli awo omukyala ye Patricia naye mu kusanyuka ekyo ekiseera ng'oleka na Harriet. Kati ekyo kyokka nga kimuggyako taliddamu. Ogenda okulaba nga insecurity ebaggyeko ekintu ekyo. Ne bw'akola atya eyo Harriet yamusigalamu obulamu bwe bwonna agamba nampita Harriet. Ate nga bambi ayinza okuba tali nayo. Nampita ng'oyo yabaddaani. Secretary ndozi. Nga kyazebuzi. Ogenda okulaba nga kiweddewo, that joy ng'eweddewo nga teriiwo. Naye ng'era n'eyo nayo sign. Consuming jealousy. Eyo jealousy ebeera libanga bbuba. Eryo ebbuba eryo munno n'ateeka wansi essimu n'ogibaka okebere. Abalala what we do we web, no webbinga n'okwata essimu yo no webbinga eya munno kati buli kyafuna ku WhatsApp ye naawe obeera wali live ng'olaba n'olaba emirimu gye twewadde. Eyo naye eba sign bw'oba ng'omanyi nti wakikola manya nti eyo sign eya insecurity. Oli insecure. Nawe obulwadde bwagenda okujja omu abumanyi. Pressure, heart attack, biki ebyo byonna. Abalala social media page ya munno n'ogigendako not because oyagala kusiima oba kikyataddeko eri ensi naye kulaba ani alayikinze. Buli like gy'ofuna n'owulira ng'omutima gwagala kuvaamu. Lwaki bano alina ba followers meka 10,000 emitwalo 10 ani abeera ne followers emitwalo 10 ogwe mama naka boddamu messages like boddamu oba oli alina comment nogamba oh thank you or hey God bless you whatever messages ng'omanyi bw'oba replyinze bannanga omuntu kwolwo temujja kwogera olusirika ne lubeera olusirika naye nga kivudde ku ki kweyo jealousy gy'olina abala n'osasula spies ku mirimu okwo nga kuliko oli yeekoza nti mukwano gwa mukyalawo oba mukwano gwa bbaawo kumbe spy gwolaba beti butakuva ku lusegere buli kimu nakubeerako naye nga buli kimu okifuna live and ne bw'oba nga toli mu nsi eyo tolina mu Uganda mukyalawo ali mu Uganda oli eyo America naye nomukubira nnyabo kaakati ekikututte mu nyegenyege kiki tannaba nakugamba nti ali munyegenyege ezo engoye z'oyambadde ye wazijjewa nga sizimanyi naye oli America sipayi yamaze dde okuweereza live. Abalala oluusi we even go ahead and make it so bad nti abaana ewaka betuwadde omulimu gwa spying abaana bano ewaka bayinza okuba maybe nga abaana ba mwami omwami nga si ba mukyala n'agamba abaana abo mubeere nga mulabiriza maama mumbulire essaawa zakomyewo mumbulira baani baayo mumbulira biki tekyonoona baana ekyo abaana kati olaba nti nno temuyina bwe muyamba n'abaana bano kino yeena ensigo gy'oli mu kusiga mu baana which is not right era nga kibajjako omukwano gwammwe. Tulina ne signs endala nga
okudemandinga access to that person's gadgets nowesanga nga oyagala obere ne access ku buli kimu ekya munno password zo zonna zimpe wano ngera buli password muno gyayina ogiina kati awo manya yo insecure ye nga tombulirangako sente ofuna sente meka ye nga wagenze wano eyo program tebakuwaddeko sente wavuddeyo na sente meka yakumusaala bapromotinze kakati bakwongedde sente meka. You want access to everything. Munno tomuwadde opportunity ye kenyini okweviira yakole ki akugambe. Ekyo nakyo kikulaga eyo policing nobeera nga buli wamu wendawe noolinga police officer bodyguard we buli wamu motekano expenditure ye buli kimu spending otya ye kakati lwaki kwerikana akagatto kana akapya kano okegulidde ddala kwegamba emirembe negigwako buli kamu kakola ne bwakomawo kankusese ne bwakomawo bambi mukazi watunabako kakoze just to change the way you've been doing things at home oba just to change something in the bedroom to bring some light noga ate kana akapyanga sikamanyi wakajewa mu butuufu neyejjusa naraki yakoze ki nalekera okubeera munaye bajja kumbuuza ate ekyo kyavuddewa kwegamba you police everything you don't want this person to have some bit of privacy. Waliwo mukwano gaffe yatunyumiza nti lumu yakyusaamuko nga bonogamba bemubeera abakyala nga munyumya nogamba munange nno fula kati kisenge twakivaamu kati abaana tebaliiwo tumanyi okukola kugendako mu ddiiro oba nobeera nga omusanze ali mu shawa naawe n'oyingira baakuba oli empi namubuuza ani yabimuyigiriza wabijjeewo ebyo ani yabikuyigiriza era awo kyeŋŋambira Ruth nti manya omuntu wo bw'obanga omuntu wo ye type eyo ng'ate onnabintroducinga sooka oleyinge munaye twabadde ku gundi munaye ate nina kamagazini ke nasomye nina akatabo Perfect Imperfections Living the Dream of a Marriage That Lasts a Lifetime. Hani olaba wano munaye bwagamba nti tolina kubeera just mu kisenge wokka osobola okugendako mu kinabiro kati ate abaana bonna tebaliiwo oba tugezeeko kati olw'okuba omumanyi mu preparing otherwise empi ojja kufana empi bakuggyemu amanyi which is not the right thing to do. Abalala nakontrolinga munne namukontrolinga nobeera protective nga bwe tugambye okomyewo okoggyemu ompunyeko ku gundi eyo bambi mukazi watunajjamu akapale leero nga kawunya bulala ovaawa notamanya kati nga ffe abakyala we change according to the cycle. Of course things happen in our reproductive system that may change the order of that area. Kakati gwe bagamba kano nga sikategedde bannaye n'okuba muno gw'ogamba nti oyo abakazi babikola nagamba omwami waliwo n'omuzungu gwe bawandiikako eyapimanga ng'alina okusooka n'amupima alabe obuzito galooza yakwatangako n'apima alabe obuzito okitegeera naye ate mbw'apima embunga omwaka ogwo nga gamba yaawo obadde good boy naye gye byaggwera ng'alina abaana abo bana ebweru batamanyire ogaa kati lwe yapima ku olwo ziweze ennya zennyini ez'okumakya kukulisa nnyo mukuwummula kati nenkwaniza mu nsi yaffe ey'okubiri ya mwasuze mutya ndi ne Patricia Mukyala Mulumba tutunuulidde insecurities kwegamba okwebuusabuusa kumalibwawo kutya singa okizuula ti mukwano gubambi partner wo omwagala nnyo naye yeebuusabuusa teyeefiiringa nsobola muyamba nti bingi nnyo bye tusobola okukola ekisookera ddala kumanya kiki kibadde kireeta insecurity signs kuba zo nyingi tetunazimala nakyo nyingi Ruth awo mulala atuuka n'okugamba kagezese alabe omwami obako wali okawuliddeko n'amutega
n'otega omukyala akole ki abenga akwana kati ofa omusajja n'ofuka eddoboozi eddala oluusi ng'olina ne gw'ogambye nti munnaye genda omutesitinga olaba oba anakkiriza neweewa emirimu oba n'okyusa eddoboozi lyo oba n'okola biki ezo zonna sayini za insecurity. Abalala n'osanga nga buli kyakugamba tokikiririzaamu. Ekirala n'osanga nga buli kaseera oyagala reassurance omuntu akugambe banaye nkwagala nnyo banaye yegwe wange nyina gwe weka leera bw'amala ennaku 3 nga tanakugamba ngamba nga tanabakola ki tanabakuŋŋamba n'obeera awo ng'oluusi toyagala muntu oyo akulekewo wekka n'omugobererawo nawalaze eyo yonna nayo sayini. Obalala n'osanga nga buli omuntu era tukyogeddeko gwakolegana naye oyo n'omususpectinga kwegamba nosanga omukyala omwagazisizza ab'omukatale omwagazisizza ow'amafuta amuteeramu omwagazisizza bosi we. Oli mukyala mulungi mukwano gwange omwami wange gwe best friend we ddala nsobola okubeera ne Matilda ddala Patricia tewaliwo kigenda maaso kiwala kirungi byayagala obirina okitegeera oyinza okuba tufaanaganira ddala nsobola okukkiriza nti musobola okubeerawo nga just muli ba friends. Nze nzikiriza nti oli ne bw'abanga ono amulabye n'afunamu kale ng'ekirowoozo kubanga ekyo tokiyinaako control nti omukyala asobola okulaba mukwano gwo nga maybe mulungi ayina ne ssente okusinga ayina n'engeri gye yeeyisaamu mugezi bambi muli mu mutima gwe n'akola ki n'abaako engeri gy'awulidde ayinza obutabeera na control kwekyo naye ye ng'omuntu olw'okuba yasalawo abeere naawe already ayina nati eyo emulemesa okukola ki okugenda n'oli. So nze nzikiriza nti eyo commitment gye tuba tukoze oba ne decision gye tuba tutekinze eyina kyetuyambako nogamba owaayi abalungi tebakola ki tebaggwayo. Kati mukyala bwanika nze mukyala Professor we Makerere nziraawo era ntandika okuluma buli mwaka Makerere eyiwa abaana abalala abalabika obulungi obwana okitegeera obuli fresh oli Professor sisobola kuddawo ne ngamba nti bannange guno omwaka bannange kati bagenda kuleeta abalala you can't. Naye that trust joyina mu munno ne belief joyina nti yeggwe ow'erinnya yeggwe munne yeggwe gwe yatwala n'agamba mukereziya n'agamba yono gwendeese ekyo kikuwa obuvumu n'okukkiriza n'okulaba nti gwe osigala okola by'olina okukola ki okukola era ogenda okulaba omwaka guweddeko n'oguddako ng'era bakyakuyita bebi bakyakwagala okusanyusa kugamba n'ogamba Mukama weebale n'omuwa ekitiibwa naye ekyo tosobola kukyeggyako n'olaba oluusi nga buli kaseera mulina issue leero bwe muyombera ono ne muddako oli ebyo byonna bikuleetera okukola ki okulema okunyumirwa omukwano. Yes waliwo kye tusobola okukola naye nga manya bw'oba olina insecurities zino tolibeera na ssanyu mu bufumbo bwo tolibeera na ssanyu n'olunaku n'olumu. Ate waliwo kubanga signs ozirabye naye ng'ogamba maybe anjagala for example waliwo abakyala bagamba nti omwami bw'atankubako simanya nti anjagala olwokiwuliddeko ekyo nakiwulirako kati ekyo kiba ki era bambi mukazi wattu eyo ndowooza eyinza okubeera some sort of disorder kubanga okwagala bantuuseeko obulumi okundaga omukwano tekiri nomo naye nga oli mwami bw'oba oyinayo omukyala nga ye obutamukuba kimulaga nti tomwagala mukube asobole okumanya nti omwana abalaga mazzi tambubira omusajja wange tanjagala tambubirako nentambula ne malunaku lwonna tankulina akasimu kumubuuza gyendi nagenze ne mulumba ensuze tancekinga nako oyo omusajja tanjagala. Kati ekyo Ruth nze ekyo kyeŋŋamba mu kifo ky'okujja onyumiza enze mukwano gwo nyumiza oli mukwano gwo nyumiza omwami wo oba omukyala wo kale munaaye nze njagala nnyo ng'onceekingako
asobole okitegeera naye kati wojjanze noŋŋamba naye nze tanjagala tankubirako nze siina kye nnyinza kukolera naye ate oli asobola okubaako kyakola ki kyakola. So do you think insecurities mu relationship oluusi nnungi? Insecurities mu relationships tezisobola kuba nnungi. I believe kuba ne Bible tugamba that fear the fear that you have usually is due to lack of a perfect love. Bw'obeera ne perfect love eyo fear tosobola kukola ki kubeera nayo era bw'obanga gwe mu byonna by'okola I think it is in Proverbs where you'll even find Mukama tugamba nti we will hurt others and others will hurt us, but if you forgive a fault, love can be restored. However, dwelling on wrongs and refusing to let go causes angry divisions. No sanga awalala nga atugamba nti ye Mukama atulaba, alaba byonna bye tutayina, alaba bwe strugglinga, alaba nti byonna bye tuyitamu abiraba, naye n'atukubiriza okumwesiga, okumanya nti ye kabaka yaliwo yatumanya atubeererawo ye yatuwa naki n'abo abantu baffe. Insecurities ezo tesobola kubeera nnungi kubanga kitegeeza nti tetulina nakukkiriza mu Mukama Katonda waffe nti kyeyatuwa kyaffe. Katonda yekwagala bw'oba ng'olina ekintu kyonna ekiri awo ekikulemesa gwe kimukwasa. Anti kati Patricia nyinza okuba nga ndi insecure nekinyambako ate okusanyusa omwagalwa wange. For example, nyinza okuloza secretary beeriyo kati nalako okubanga neetegesa lunch nti kati nenfumba njagala kgenda ku office bantegeere nti yenze Mrs. kati nebuusabuusa sekkiririzaamu naate mu kikolwa ekyo ekyokufumba nekyemisana nkitwaleyo omwagalwa wange kimulaga nti mufaako. Ate kati oluusi no kiyinza okubakufayaringira otyo n'atakyagala nakukyagala mufuddeko mu service sente zalagenda okugulayo mukyala wa muleetedde ku mmere eri fresh from home. Bw'abanga mu ababiri already akugambye that is okay with it, then that can be okay. Bw'abanga it is not okay, oyinza okutuuka yali mu meeting ojja n'obuveera bw'obuubi obukonteina nga tekimusanyusa, akiraba nga embarrassment, ate ekyo ne kimuleetera okukwetamwa. Abantu bonna bakola ne bakwetamwa, tolina na garanti nti oluusi emmere ogireese n'ogirekawo yagiridde. Nyina ne kamimu ke nasomako awo ku WhatsApp neeseka nga waliwo bagamba nti gwe nnyabo wewaka omunnyo simanyi oba oteekamu mungi mu biki kwegamba nga balaga ate bebakola ki bebagirya. So I believe bwemba nga ndi wakuleetera something at work, at least it should be something that makes you comfortable. Tulina okulaba nti mu bufumbo buno oba mu marriage yaffe oba mu relationships zaffe tukola nnyo ekisoboka okulaba nti bannaffe tubawa emirembe mu kino kye tulina, n'otamuggyako egyo emirembe. Ayinza okuba nga yo taking lunch temufuula comfortable, takyagala, n'okikola ate ekyo ne kikuviirako emiggo gy'ewaka. Ekirala bano bennyini n'obeera nga laughing stock, oluusi alina byagoba ku mulimu ate ng'ojja. Bw'oba olina kyoyagala maybe atwale olage nti ofayo, probably pack it for him nga tanava waka. Ofunayo ka flask kako n'omuteekerangamu kyoyagala alye, kubanga kitegeeza bw'abanga ddala ayagala ekyo ajja kutegeeza kugambe no, today I think I'll have lunch, working lunch with members. I'll not be eating this food, or I'm going to have break tea at work and today. No mze oba ngenda kubeera mu conference kakati mukwano gwa ogulubana n'ebikonteina yagenze mu conference taliiwo. Surprise! Era ne surprise with their cases of people who are not okay with the surprises. So it goes back to understand your person. Your partner, yeah. Omanye ki kyayagala. The last time I said I ku love languages, omanye love language kyekolera omuntu wange, muntu wa gifting, muntu wa acts of service, kuba kati awoli mukola act of service. Ayinza okubanga yo si love language ye ne backfiring. Ayinza okubanga ye kyayagala is probably the words of affirmation. Just talk to him, acknowledge byakoze. Bw'aba alina kyakoze mulage nti osiimi.
ngate ekyokumuleetera peya ya socks ku mirimu nti birthday nawe olese surprise ne bubaluni tekimukolera nga he will prefer nti maybe akomewe wakasange nga wategese ekijjulo ekirungi n'abaana oyinza okuba nga goloza nti okuweereza ebimuli ku mulimu kimukolera naye nga mukazi wattu buli lwalaba ab'ebimuli agamba nfudde bannange neera so you must understand ki ekikolera omuntu wo waliwo ono namakinga territory ye atyanga mikwano gye mwennyini mikwano gye naye nagifula mikwano gye n'abeera kusikasiza bwenga azitunuulira alabe muli luddawa mukola ki anti emirimu egyo gye twogeddeko nabakubira n'essimu mpa ku Ruth essimu yange kweri okitegeera egyo mirimu gy'oba weewadde ate manya nti oli munno eri gy'ali kiina dent gye kireeta ne kimuleetera okulowooza oluusi by'otali kubanga watya nga weefudde mukwano gw'aba boys abo ate ekyo kyennyini ne kikufuukira ekizibu nga naye alina insecurities lwaki yogera ne gundi ne gundi simanyi gundi naye ndowooza nti mukwano gwa bba wange mugenzi oba mwina we mutudde mbu mwogera mbu biki biki ate n'akimanya ekyo bw'akomawo waka ne kibaviirako obuzibu so you understand ffenna tutegeere abantu baffe kati singa mutegeera nti nno ali insecure muyamba ntya kye nagambye nti bw'otegeera insecurities you laba insecurity kijayina insecurity gyayina ya masimu genfuna password omulage nti that is okay nze simu terimu password yiyo anoonye ekirala omanye nti kati insecurity gyayina bwenkomawo nga ndabika bulungi agenda kulooza nti navudde mu gundi mu lodge nenaaba oba biki biki kwegamba gwe kennyini olabe nti you help him oba you help her nti ndagenze ne mu saluuni ne banteekako aftershave eyina kano akawoowo nga tonagenda mugambe hani ngenda yitirakoko mu saluuni leero so ne bwolojja ng'akimanya ate naawe nakugambye nti wadde ekyo kibaawo ayinza okusooka n'agenda gy'agenze n'anyumirwa n'abalala n'agenda n'ayitira mu saluuni n'akomawo n'olowooza nti aftershave yeeyo ejjeewo kiri so kyeŋŋamba mu byonna byonna tulina okubeera n'okwesiga tulina okubeera n'amaviivi kobe mwami amaviivi ku ttaka sabira omuntu w'oyo sabira relationship yo make everything clear mukama omugamba mukama alina engeri gy'ayinza okukyusa omuntu ono alina engeri gy'ayinza okumulaga n'amala omwaka nga byonna byagenze alinako doubt mukama amulaga tebiriiwo ekyo nekivaawo ne musobola okubeera naki omuntu ajja kugamba nti essaala eteriiko bikolwa ebanfu bayibuli bwetugamba nsabye naye ebikolwa byange biri bitya ebyo ebikolwa byo era nga bwe ŋŋambye nti teekako essaala okole n'ebikolwa ekisookera ddala kyenkugambye kumutegeera kulaba nti waliwo obwesimbu I think obwesimbu waliwo obwesigwa bw'ogamba nti ogenze wa maama indeed ogenze wa maama bw'ogamba nti leero ndi out ne ba girls mu butuufu oli out ne ba girls n'olemwa kubeera nga buli weekend gwofiirwa ate n'atuuka ewaka musajja wattu agenze kubakubagiza totuukangayo tebamanyi na muntu gwe wagambye yakola ki kwegamba tulabe nti nno ezo triggers insecurities kwe ziva tulabe nti nno tugezaako bambi okola ki okuziggyawo bw'oba wazaala ebweru kaŋŋambe ogusooka ate kireme kubeera kyalubeerera nti buli mwaka tufunayo akaana akavuddewa mu disitulikiti ey'enjawulo kubanga kitegeeza ekyo kigenda kusigalawo so what do you do nga bw'omusabira naawe eno kola ki weekoleko weetereeze so kirimu taking a leap of faith kirimu taking action kirimu okulaba nti nno tukola kyonna ekisoboka okutegeera abantu baffe a relationship etaliimu high authority is a dead relationship by high authority ntegeeza relationship etaliimu mukama etaliimu abantu kaŋŋambe nga abantu the ones we look up to betwegomba oba abazadde relationship obeera mu relationship kaŋŋambe nga omwami tawa bazadde bo kitiibwa n'abazadde be tabawa kitiibwa eyo manya insecurities zigenda kukumalawo mukazi munnange oba musajja munnange ng'oli ne mukama tabikkiriza
relationship etalimu high authority ebeera very deadly. Relationship yonna ennungi erina omuntu amanyi imperfections zo, omuntu amanyi weaknesses zo, omuntu amanyi insecurities zo, n'asalawo okuzeesonyiwa ayagale gwe omuntu n'akwagala nazo. Kubanga ffenna teri muntu atuukiridde 100 ku 100. Kituufu, taliyo. Naye njagala nga bwendi nti nno nnyinayo weakness yange eno, n'okimanya mu butuufu n'olaba ng'ogirwanyisiza n'egaana n'okimanya, eyo relationship ejja kuwa emirembe ng'omwagadde noga leero no buli mwaka bwe gutuuka nga mu November omuntu wange alina engeri gy'alalukamu, n'okola ki n'omanya nti kyekyo kimuliko, n'okola ekyokumusabira, n'okola ekyokulaba nti bambi omuyamba ate nga tomuyamba nti kikumazeeko mirembe. So when you accept the person you have taken with all their flaws and all their imperfections, then you're going to have the love in that marriage and you're going to have the peace of mind. Abantu balina okumanya nti relationships ezisinga ziggwaawo oba zigaana okutambula obulungi olwa insecurities zaabwe ze babeera nazo, ate ne bazitaaninga ne bazikyusa zifuuke ez'abapartner baabwe. Naye nga insecurity yo era omwami bamuyita Babe eyagamba nti insecurities ez'omuntu z'abeera nazo kazitazikyusa n'azifuula imperfections z'oli, relationship eyo eba ejja kufa. Ekitegeeza omuntu bw'aba kusuubiza nti oli mwenzi ye aba omwenzi in actual sense. Era research eraga nti kati nga abantu omuntu omwenzi yasinga okweraliikirira nti munne ayenda omubbi tayagala bamubbi. Okitegeera era bakugamba set a thief to catch a thief. Buli lw'obeera ng'olowooza nti nno omuntu wo akwendako simanyi bikimanya nti ye gwe alina insecurity eyo, ye gwe alina ekizibu ekyo, gwe mwenzi. Kubanga ekisooka kati ng'abasajja ye gwe omanyi engeri gy'okwanamu abakazi b'abanno abafumbo, obakwanye bonna obamazeeyo, kati weeraliikirira nti yino owanga omufumbo talinaayo bakola ki, bamukwana. So make sure you don't turn your insecurities into flaws of your partner. Bw'okwata insecurities zo n'ozikyusa zibeere flaws za partner wo, manya relationship yammwe egaanye era egaanira ddala, and you do not have peace mu bufumbo. So nkubiriza abatuwuliriza nga mbasaba tukole nnyo kyonna okulaba nti insecurities zino ze tubeera tufunye tuzirwanyisa, naye n'ekirala tezitwononera kintu kirungi kye tugezaako creatinga. Kuba omuntu alumwa, omuntu ne yeetamwa n'akukyawa n'asigalawo lwa n'akola nti oli ayinza okugamba nti mbubira kyange bwe mba mbubira kyange, nze mwagala mukazi wange naye atamanya dangers ezikirimu, nti gy'okoma okububira munno yeetamwa ate gy'okoma omububira nti omulaga omukwano gy'omusembeza ewala. Era one of the problems kireeta nnyo ono omuntu gw'omazeeko emirembe okugenda anoonyewa waafuna emirembe. So gweno omububira nnyo n'afunayo amubudaabuda, amuwa omukwano gw'otamuwa, amubeererawo, amutegeera, atalina bibuuzo ebyo, ate ng'akimanyi bulungi ono gw'abafunye ategeera nti gy'oli, ne bategeera obukodyo obwo bwonna, n'osanga nga kati essanyu lyonna alifunira eri, wano bakutayiminga bakuyiga, bamanyi buli move, bakustudy nga babeera nga bali ku chessboard, bamanya move gy'ogenda okukola, ne basooka bakola endala. So ekyo kijjawo the ideal picture of a true love relationship, whether at work, whether in our homes, whether in our places of worship. Wonna amanya nti bwentega wano kino kyekivaayo, era ntera nnyo okubeera mu engagements wempulira nga omuntu
ayina engeri gy'alowooleza munne amuteebereza n'amuteebereza nga awo ajja kukola bwati ne bwati amugamba ate bwe tugezaako kino na kino ekyo ne mmala nkigezaako ajja kukola bwati ne bwati ajja kusooka akole bwati ate amala akole bwati amala akole nga oli yakusoma olinga chessboard yakulabaalaba dda you still lose in that relationship kuba nkugambye ajja kulaga ekifaananyi kino eno nga waliyo ekirala era tuwulidde so many relationships out there nga omukyala gyali mu maka amalala omwami agendayo ne bwagendayo for 2 hours n'afuna emirembe egyo n'akomawe waka 11 n'atuula mu ddiiro n'oleekaana ne weetooloola n'okola eno n'okola biki n'otandika okwewana nze omwami wange akomawo saa 11 era bannange nze mumanyi naye tomanyi nti between essaawa 12 nga maze odropinga abaana n'essaawa 3 ayina amaka g'atambuza kati gwe nodde eno kwegamba ebintu ebimu tuyina kulaba nti nno tutambuza ffe relationship zaffe n'abantu baffe ng'ekisingira ddala obukulu kubawa mirembe nekiri saidi zombi kubanga n'abakyala nabo kati bakoowa asooka okubeerawo ng'ekifaananya mu maka ye mukyala gundi naye ng'alinayo amukola ki nnyo amuwa emirembe nnyo ate ennaku zino nze mbabuulira ennaku zino kitabuse on both sides sitaani yeetuukira sitaani yaleetadde entebe mu maka gaffe n'atuula ku dining n'anywa chai otegedde so make sure nti sitaani oyo musooka ne mumukuba emigo gye ne mumufulumya amaka gamu mwembi mutuule tukomyewo tradition y'okutuula ne twogera bwabeerawo ekintu bwe mbeerawo ne kyendowooza I have the right to talk about it nompa closure nompa clarity ate ekyo nemanya nti ekyo tukyogeddeko tukimaze kiwedde ngera mukama bw'atugambye nti ne tusonyiwa ne twerabira kubanga atugambye bulungi nti no we shall hurt others and others will hurt us. The only way we can grow in love is to have forgiveness. Era mukama atusonyiwa bw'abanga alina kye yakoze n'okimanya ne mukyogerako n'omusonyiwa tokikomyawo mu mwaka gw'2029 wakola kino na kino n'oba ng'okikomyawo even in 2022 bwaba kizeemu anti abamu abatanakiddamu waba akizeemu bambi okkirize nti era sitaani yakoze eki yamukemye naawe sitaani nga bw'anaakukema yamukemye gwe tosalira musango kubanga eyo si department yo department ya mukama ky'olina okukola kyakulaba nti omuntu woono mukola wamu okulaba nti kiri kye yakoze mukirwanyisa wamu naye ate n'otarwanyisa mwami wo kizibu kati kibeera ku sayidi ya mukyala yasobola okugumiikiriza ekyo but mwami kyategeera nti mukyala we yazadde ebweru namugaba bebi it's okay era tukirwanyise twale tugende mu maaso era bambi nkubuulire gye bali abasobola okikola especially nga relationship yaabwe eno bombi bagivaluinga bombi bajagala omukyala ayinza okuba yazadde ebweru maybe mu kiseera obanga obadde toliiwo kumala bbanga takuwuliza tamanyi kigenda mu maaso sitaani n'ayingirawo olwa gaapu eyo mukazi wattu ogenda okudda n'alowooza nti ate byabaddewo omwana n'akuza omwana mu lubuto amanyi nti omwana wuwo simanyi oba ontegeera kizibu okuntegeera naye nga kyekyo bwe muba nga muvaluinga relationship yammwe kyemukola kwekulaba era kyovola for example long distance relationships ezo ezitera okuaffectinga nnyo especially on the side of the women zibaawo nti bano ababeera mu ono ali ewala bambi akkirizibwa okuba nga asobola okujja n'akola ki n'atereeza ensonga ezo naye nga Ruth abami gye bali n'amanya nti waliwo omwana oyo owookusatu alabika si wange era ne bakyogerako bombi ne bakimanya ne bagenda mu maaso mbalabyeko then ne wabeerawo oli ayina abaana mu bakazi 5 omukazi
amuyisiza bubi ebyo byonna byonna amazeko emirembe bambi naafunayo gye yeggama ate bwe yeggamayo n'akitegeera ono n'anyiiga nnyo n'alaga nti ensi yonna yona omukazi mubi mwenzi muzibu naye nga mu nnyumba omukazi akuziza abaana abatali babe boozadde nga muli mu relationship eyo okitegeera so it needs the wisdom of God really to be able to handle certain complicated situations. Yes. It needs the wisdom of God and it needs that you go back to understand obufumbo buno tubunoonyaamu ki? What is it that we want in this marriage? What is our vision? What is our mission? Where are we going? Where are we heading? Nsaba tutandikirawo Patricia. Nsaba tugendeko mukuba kumumulako bwe tukomawo tutunuulye obufumbo buno bw'obuyingiramu kiki oba oyagalamu era kyekigendererwa kyo ekibeeramu ekyo. Tuvaawo mukwano tukomawo n'ekitundu kyaffe ekisembayo. Olunaku olwaliro nga tuyingidde ekitundu kyaffe ekisembayo ne Patricia Mulumba tutunulidde engeri z'obumalawo kubanga twagala maka gateredde twagala mukwano nga weeguli twagala bufumbo oyulise naye bambi oluusi otamwa nogaa emirembe gimpeddeko kankite manyi Patricia oluusi n'omuntu okumwagala ennyo ate nga takulavinga back naye kiyinza okukumalako emirembe naye nga wetugambye ki ekyakutwala mu bufumbo kiki wanoonyaayo kiki wali olowooza kiwali osuubira awo twagala tutandikire ate bwe tubadde tugenda mu break oyina akantu k'oyogedde nga mu butuufu kituufu fe abakyala Mukama ekyo yakituteekamu nti tusonyiwa bw'otunyonyola tukusonyiwa ate abaami n'omusanga kantu katono nnyo tayagadde kusonyiwa ekyo nakyo kituufu eri abaami kyensaba nti bwe tuba nga tuyina communication yaffe twayingira obufumbo bwaffe oba relationship yaffe eno nga tutegedde bulungi kiki kye tunoonyaamu mu relationship eno kituyamba okulaba nti bwe tubeerako n'ensonga ezo enzibu ennyo era tusobola okukola ki okusigala awamu ne tuddiringa nazo nga tuli wamu so ekintu kino nga tetunaba kugenda mu why did we get married ekintu ekikulu kyekyokumanya nti the hardest battle olutalo olusingayo obuzibu olw'okulwana lubeera lutalo olwaffe ng'abantu ffe kinoomu lwe lutalo olusingayo obuzibu okulwana ne weebuulirira ng'omuntu era ntera nnyo okugamba abakyala bwe tuba tunyumya tusaagamuwe nobako kyokoza ngamba naye Ruth weebuulirira oli mwana wa buwala bwabeerawo ekintu ekizzeewo ffe abakyala tumanyi okwebuulirira naye lwali tuzze okugamba n'abaami nti nammwe bambi mwebuulirire mujjukire kiki ekintu ekisesenyeera waliwo omuntu omu yagamba nti abaami bakola ebintu birungi byokka nga tebannafuna muntu ono kukkiriza babeera balungi nnyo nga tebannamufuna ne bakyuka nga bamufunye abakyala babeera wano bazibu nnyo nga tebannabafuna bwe bamala okubafuna ate nabo ne bakola ki ne bakyuka kati nga nsaba abatuwuliriza ffenna nga tunoonya abantu be twagala okubeera nabo okutambula nabo obulamu bwaffe bwonna nga tunoonya okutandikawo maybe amaka nga tunoonya emirimu gye twagala okufuna tukole nga tunoonya ezzadde byonna bye tutera okuba nga tunoonya kiba kirungi nnyo n'osooka ne weebuuza lwaki kino kye nnoonya lwaki ndi mu kunoonya guno omulimu bw'omala okitegeera lwaki ogunoonya kitegeeza bw'onoogufuna togenda kukola ki kuguzannyisa lwaki ndi mu kunoonya omukyala bw'omufuna togenda temuyisa bubi lwaki ndi mu kunoonya ezzadde bw'olifuna ogenda kufaayo tokuba kutta ndaba ennaku zino tewali kintu Ruth kinkutudde omutima ng'abazadde ennaku zino kati abakuba abaana kubanga edda abaakubanga bwe batyo baalinga batabazaala abatazaala baana abo naye kati ababazadde omukyala yagenda n'akuba akaana ndoza ka mwaka gumu mu bbaafu n'akasudde kenaazi simanyi kwonoona amazzi gwagakima mwana wa mwaka ogwo
mu bbaafu n'akakanyuga ne kagwa okuva kabalaza naye nga ye I was shocked nze nali mmanyi ndowooza namukozi ewaka nendaba omukyalo omulala yakuba omwana we kavubuka naza kali myaka nga 12 n'akakuba ku luggi n'ekuta ku mutwe nekasala nempulira nti ate ye maama we kati waliwo akalala bagambye basina bannayuganda omusajja yali akuba akaana bowe kati akakwata mu bbanga akakubisa ngo okwagala okukatta ate nako oyo muzadde waako kwegamba ebyo byonna bikulaga nti you have no clarity as to why you are in that position of leadership, as to why you are in that position of a mother or as a parent. Kati nenzirayo mu relationship eno bw'oba tomanyi lwaki ogigenzeemu kikyoyagala, is it short term or long term, kiki kyonoonya? Kubanga mu butuufu Ruth kankubulira abamu twesanga nga twasaba n'okusaba ne tufukamira ne tusiiba nga tugamba Mukama tuwe omuntu bw'ati ne bw'ati, kati Mukama amukuwadde. Then when you start being very funny, manya nti tekinyiiza ggwe wekka oba omuntu oyo naye ne Katonda. So kyenkubiriza abatuwuliriza nti twebuuze lwaki tukola kye tukola, lwaki? If you get married, bw'omanya nti ono omusajja mwagaddeko ssente ebisigadde tabirina naye kangume njagala ssente, manya nti ekikututteyo ssente. Era supporting omusajja ono olabe nti emirimu gye bizinensi ze zigenda mu maaso ne zitambula such that ssente zino teziggwawo, kwakasa ziggwawo ng'omukwano gwo guggwawo kubanga kyekyo kyakutwala. Ssente ze zintutteyo ate ampeeka mwana ayamugana ajja kuzaala. Kati era n'ekyo nekiddako kyenabagambako wano sometime back. Communication erina okubeerawo. Mbeerera ow'amazima oŋŋambe nti nze nkwagaddeko ssente zokka nga bw'olaba, kubanga bw'otakikola feno mu Catholic Church ne tukizuula enkya biki, Catholic Church ekugamba nti obwo obufumbo tebwaliwo, obwo obufumbo tebwaliwo, walimba walimba kubanga wali ne mu kereziya oba mu kanisa bw'oba olayira ogamba omufuna abeere omuntu bo mu bulungi ndededede paka okufa lwekuli. Kaakati bw'oba obwavu n'obugagga wabwogera ate nga ggwe mu mutima gw'omanyi bwali bugagga bwokka, obwo obufumbo tebwaliwo. Tulekerawo okusaagira mu bintu bino because marriage is heavenly, it's a divine covenant. Togisaagira mu wali bw'oba olayira eggulu lyonna libeerawo nga likutunuulira, bamalayika bo bonna ba guardian angels bonna abantu bo bagamba omwana waffe wuuyo bamutwala. Kati ate bw'otuuka eno ntandika bizanyiramu era ogenda okulaba abantu abasinga nga later you find yourself ng'obonaabona oyina ebintu ebikutuuka tomanyi, but it's because you played around. Ebintu bya Mukama tuleme kukola ki? Kubizanyiramu. Oyinza okuzanyazanya wano mu relationship zammwe nga mudeetinga tonnaba kusootinga, naye kasita osootinga wali n'olayira bannaye tuddeyo eva genda ku drawing board tuula ne munno omugambe kakati hani nga olaba organizations bwe zibeera ne vision. What is our vision? Ffe nga babwanika, what is our vision? Kiki kye tuluubirira bwe tulira tuvudde mu nsi eno? What is the legacy we are leaving behind as the Bwanikas? What are we leaving behind as the Mulumbas? What are we leaving behind as the Sewankambos? As the Badyayangas, Bakanyike, kiki kye tuli mu kuleka? Bansubuga, kiki kye tuleka? So sigamba nti you're just going on about life. No, this is a mission. This is a duty, a responsibility. Where you're even going to have children, it's a total full-time job of the heavenly cosmos. Tomala gagizanyira. Kyekyo lwaki tugamba paka okufa kulitwawukanya. Naye abaami bo bakijjukira ekyo mu communication. Nze abaami bano buli omu ne munne buli cupa ku ntobo yaayo buli cupa ku ntobo yaayo omwami wo laba nti akitegeera before you even take that covenant. Kyova olaba for example Rubaga oba ne mu makanisa n'amakereziya gasinga tutuuza abantu bano kati Rubaga mu Tuesday class they attend for 3 good months.
3 good months, what are you doing? You're turning this whole institution inside out, upside down. Why? Because we want someone to walk into something ngaina a clear picture of what it is. Ennaku zino Ruth chendabye kubambera nyo ku bridal showers ezo chendabye abaana baffe ennaku zino abagole baffe ennaku zino balowooza obufombo oba relationship mbaga. Embaga bannange si bwe bufumbo. Embaga is just the day that you commit before Heavenly Father and all the people that you live with, the people that relate with you, you declare openly. Era obufumbo bwammwe jjana etandika walinga mumaliriza ne certificate yammwe ne bagibawa. Bino bye tudda mu reception, that is just celebration of what has taken place. That's not the wedding. Today, millions and millions of money are invested in that celebration only to break up in 2 months. So painful. That is so painful, people. It's not painful to us who spent time sitting and witnessing this celebration, but even to God, to Heavenly Father, to the people that invested. There are people who are now making it even some sort of a way of life. Yes, you might argue and say, that is my life, I can do, that's my money, I can do. It is okay, it is your money, it is your life, but please save our institution, because family is the first unit of church. That is where God dwells, and that is why the devil today eri mu kwatakinga families nnyo, eri mu kwatakinga love eno. N'owulira nga omuntu ali very comfortable gamba nze omutima ogwange gwakaluba, n'owulira emitima gyakaluba, and it's the same. N'owulira bano olusi olwa insecurities abamu ze balina mu relationships zaabwe, bano bambi basanyuse gamba it will end in tears, it will end in tears. Why are you declaring that negative energy over someone else's relationship? Because pray for them, wish them the best. So when you understand what is our mission, kiki kye twagala mu bufumbo buno, you understand your vision, wawe twagala okugenda, because this is a marriage institution for you. Then you understand what are your values. Mugenda mu bufumbo buno, mugenda kutambulira ku mpaji ki? What are your values? Chiche mugenda okulaba nti as mwembi ng'omwami n'omukyala n'abaana be mulizaala, kino kye mwagala musige mu baana bammwe. Otherwise, the world has become a totally different place. Very different. And that is killing us. One of the things we must be praying for and working hard for, gwe maama ne tata mpuliriza, tufukamire mbegayiride, tulowooze ku baana bano be tuzadde. Ensi gye tubalekamu egenda kubeefaanana etya? Ensi etaliimu mukwano, ensi etaliimu kwagala okutuufu, n'ofuna essanyu ng'olumya munno, toyina values ng'omuntu, toyina mission gwe ng'omuntu. Era ntera okugamba abantu nti naawe nga Patricia, naawe nga preparation oba Providence oba Junta oba ani papa ke, you must also think about your purpose. Lwaki watondebwa n'oteekebwa ku nsi? Waliwo ensonga. N'omanya nti nze values zange nze nga Patricia biki bye sitasobola kukola. Era bw'ombeera ne values ezo omanya ne bwe nabeera mu bufumbo. So kyabadde kirungi nga nakayingira mu bufumbo mwami wange ne mugamba. Ne tubyogerako. Sifumba. Era kati bwe sizza kuzaala olubuto lwange terubeera mu byogerekaawo, kubanga ojja muyamba bw'abanga omuntu gw'abadde ayagala, ng'ayagala abeere n'omuntu obulamu bwe bwonna, nga ye at the back of his mind ayagala omukyala anaamufumbirako ku mmere, n'ayagala omukyala anaamuzaalirako abaana. Bwe mukyogerako nga temunnaba, at that point you can agree or disagree. Genda onoonye naawe ayagala ate akole ki? Ate azaale. Ate naawe genda okole ki? Onoonye anaazaala.
Yes. So you find where there is a lot of peace, there is a lot, because we are moving in the same direction. Lwaki mbeera naawe ne tugattibwa ne tufuuka omuntu omu, kuba Bible tugamba mu Genesis nti you shall leave your mother and father's house and cleave to your husband or wife, and the two of you shall become one flesh. Why do I become one flesh when we are apart? Njagala abaana, toyagala abaana. Nze njagala onfumbire, ate nze sifumba. Nti ate mnayenze omukyalo wange, njagala mukyalo wange nga ayagala n'abantu bange, naye nga gwe toyagala. Si byoliko. So you understand, omuntu ono n'omanya nga tonnaba na kumutwala nti katugende mu maaso ga oltaali eyo. Nga tonnaba kikola n'omutegera n'omanya ono omuntu wange bwe ndaba mu personalities zino ennya ne temperaments, alabika sanguini ne choleric. Waawe n'omanya nti ono omwami okusinziira bwe mulabye he's a melancholy and a phlegmatic. N'omanya nti kati eno combination nsobola okukola ki? Kati bw'okikola n'oyingira muno otegeera omuntu. So tomala gapapa, tomala gabeera blinded by these earthly simple things. Motor car, simanyi bichize manager in a company, kubanga enkyayinza obutabeera manager. Emotoka eno esobola okugwawo. And that will be it. Understand the direction. Wawe mulaga. Manya nti olina okubeera ne values zo ng'omuntu. What are your values? There's of values that you bring to the table. Bw'obeera ng'oli mwami n'ogamba nti nze nkuziddwa mu maka agatya Mukama, era nja kukola kyonna ekisoboka nze nga nze ekyokutya Mukama ewange kyekisooka. Kakati mukwano bwe nkudeetinga wano nga tukyatambula wamu, tuli wano tugenda mu zikafe Javas simanyiwa, Sunday neetuuka nga toyagala tugende tusabe n'okusaba, already mba nsobola okumanya nti ono values zange tezijja mukolera, zijja mukalubiriza. Kubanga waliwo akugamba naye lwaki tugenda kusaba, lwaki tetusigala waka tutuule, Katonda ali buli wamu, Katonda ali buli wamu, n'agaana. You understand? Yes. Nosanga bwe mubanga values zammwe temuzijjeeyo, n'abaana ne bamanya nti ffe nga Bamulumba kino tetukikola, nze nga Patricia kino sikikola, nkiyinamu nti nze kino sikikola. Ne bwe nagenda mu maka sijja kikola, n'abaana bange tebajja kukikola. Abaana bange nabo bwe mbayigiriza values ez'enjawulo nabo ne bafuna ezaabwe, nagamba nti eno value yange nga nze, zino values zaffe nga Bamulumba, nabo ne bakula. Oba obayambye. I think the reason we have problems in relationships is we have lost values. There are no values. Totally. And that is killing our relationships. Rob Liano yagamba nti kasita omala okutegeera kikyoli, olina okuba nga okozeeyo assessment, n'otegeera biki by'oyina, ebitone ebyo by'oyina, biki, ne weemanya mu butuufu insecurities z'abantu abalala bano abagamba tebakuwalanya olwakino nakiri na biki ebikuleetera esteem y'okukka, biba tebikyakuaffectinga, tebisobola kuaffectinga. Kubanga omaze okwetegeera, bwe netegeera nti I was born to inspire before I expire, nenkola ekyo kubanga nkitegedde tinze Mukama yantonda nsobole okubeera inspiration, okuinspiring abalala. Bwe nfuna opportunity nemba nga ekyo kyenkola, ate gwe Ruth nompalana nonkyawa olwekyo, tekigenda kunzijjako kintu kyonna. I will keep in line. Naye bwe mba sikitegedde, bw'onookola ekyo nga ngamba munaye owaaye kankole sijja kunyiiza Ruth, sijja kumunyiiza, sijja kukola ki. No. Once you understand who you are,
bw'omanya nti oli mwana wa Katonda yakutonda mu kifaananyi kye yakutonda n'akumanya n'akukakasa nti nalina pulaani for you plans ez'okukulaakulanya ez'okukublessinga so siz'okusaanyaawo n'omanya nti oli mwana wa Katonda ekyo kyokka kikutambuza bulungi. So ka partner wange mulaba nga nsuffocatinga ne insecurity kimalawo ntya like nze kennyini neyamba ntya okuba nga nvamu eyo box I walk away neva mu bufumbo oba kubanga nyinza okuba n'ebirungi bye mufunako naye nga kiri kyokka ekyo oliwo akuba essimu olimba akuba eŋŋombe nga bibimalako emirembe so ekyo nyinza kweyamba ntya okusigamu eyo relationship nga bwe tubadde twogeddeko alia nti sometimes bambi era nakyo kizuuliddwa nti oluusi abantu abamu tebamanya nti kye bakola kisuffocatinga owulidde gawe ngamba n'osanga kati nga gwe yo suffocating naye ani gw'ogamba ogamba bakwano bo ye takimanyi so go back to the drawing board and talk about it. Talk about it with your friend. Mutegeeze how you're feeling about it. Then olabe nti no ogenda maaso okumuyambako nga bwe ngambye nti ali insecure nyina gwe mmanyi for example nti insecurities ze zaali mbi nnyo to the extent nti ne bwe yatuulanga n'omuntu we nga mu restaurant batudde butuuzi mu restaurant ng'omukyala maybe atudde afeesinze eri abantu abalala kasita omuntu abanga oba atambula n'otunulayo bw'oti ng'omuntu atabuka oyo ani gw'otunulira lwaki okola era jokingly nesagale nga kakati gwe lwaki obeera otula eri gy'otunulira abantu kati gwe kyokola buli lwe mugenda oba mugenze mu restaurant entebe gy'ofuna gwefuna entebe erinaanye ekisenge nga gwe wootudde gwe oba otunulira kisenge yeeka atula tunulira abantu and surprisingly she tried it and they've never had any issues era bwagenda anoonya wanaatuula nga ate nakyo nakifuniramu emirembe lwaki kubanga akimanyi nti ono bambi kyekizibu aba ayagala ndooza attention yonna emubeereko kati nakifuniramu emirembe bw'otegeera omuntu wo n'otegeera kiki kyemunoonya kyemuluubirirwa waliwo ebintu ebitasobola kumalamu waliwo ebintu ebitasobola kunyiza kati ng'ekyo kubanga already ne bali b'obadde otunulira tobamanyi and you have no interest in them so lwaki ekyo nkyetikka n'enkiremerako nja kutuula tunuulira ekisenge tunyumye naawe ate nga n'oyo naye chances are high wadde atudde wali atunudde eno era naye ajja kugira amaaso gakole ki gagende naye kati mu kifo ky'okutandika kati gwe ng'otunula eri lwaki ndaba nga ekyo kigenda ku draining a lot of our energy so kyokola you do that and you get your peace mubeere n'emirembe naawe kenyini oyagala emirembe gyo kuba lwaki oba ogenda kunyombesa olw'omuntu gwendabye gwe simanyi gwe sitalinaako biki kyebayita okwerekereza olw'emirembe gyo emirembe gyo emirembe gye n'emirembe gya kino kye mulina. It needs the wisdom and the grace of God and the grace. Era ekitabo kya Proverbs kirungi nnyo byonna kino kibyogerako kikuwa amagezi ag'okusobola okukwasaganya embeera zonna ne bw'ogamba nti okutandika n'olwaleero ogenda kusoma chapter buli lunaku ogambe kansomeyo chapter eno kansomeyo chapter eno ogenda kufuna amagezi g'okuhandlinga obuntu ng'obwo otandike n'okuseka n'omanya nti kakati ono kuba omuntu waliwo yagamba nti omwami n'akugamba omuboyiringireyo amagi n'oboyiringayo amagi abiri n'agamba lwaki wasoose kuteekamu lino nze nadde njagala osookemu lino naye ng'ogalese gonna gali two boiled eggs and they are the same. Kati awo n'omanya either character upbringing yakulirawa omuntu gw'ogenda okufumbirwa oba okuwasa oba gw'ogenda okwagala weebuuza ebibuuzo ebyo yakulirawa
bali beeyisa batya. You understand? So si bino byakutomera tuli wali mu gavana ne nkutomera ekyabi kineesomba obuntu bwange netandika okubeera naawe. There is a reason lwaki waliwo ne courtship eyo. There is a reason lwaki naye ennaku zino kintu kasita oli akuwayo ssente akuwaddeyo ssente kimu bibiri ng'osomba obugugu ng'obuleeta ewaka. The next thing, there is all this pain, and yet life is too short. Life is too short. Tweyagalire mu bulamu Mukama bw'atuwadde. Ngatuwumbawumba Patricia, nsaba abakyala abafumbo abaami n'abakyala bonna obaddemu omanyikiza naddala proverb eyo gy'ogambye nti oba oyagala okumanya obubona mulumulo bumalawo Bible nene naye weesibe. Proverbs bagende ekyo mu kitabo ky'amagezi ekyo kyo kirungi kyogera ku byonna abenda. Chapter 5 nekulaga obuzibu bwoyinza okufunayo biki ebyo nekulaga obutuufu omala budde nekulaga abaami abampuliriza kambabuulire ne bw'oligenda n'oyagala buli mukazi yenna mu nsi eno oba omala budde. Ate omukyala mpuliriza ne bw'onoofumbirwa n'osigala ng'ere odde ebbali odde eno n'eri omala budde gwamenyeka. The truth is gwamenyeka. Abaami mu kifo kye wali badde okolera abaana bo n'olaba nti kubanga edda abantu bakoleranga abaana n'abazzukulu n'osanga ng'abamu ku ffe n'amataka ge tuliko gaali g'abajjajjaffe naye nga gwe tewali kyoleseewo okujjako okubeera selfish ng'ogenda okola ki osaasanya busaasanya abamu n'ozaala n'abaana n'otakola ki n'otabayamba abamu n'otabamanya namannya tomanyi abaana gwe n'obeera ng'obalabira ku online omukazi abakazi bogenze ng'ozaalazaalamu abo ne batoba bokka. You're being selfish, you're being unfair, and that is not love. Omuntu aba akwetaaza akusanga atya? Abanetaaga musobola okunfuna ku 0774 025 654 oba 755 025 654. Osobola okujja Rubaga Cathedral mbeerayo buli Lwakubiri Tuesday class era nensiibayo olunaku lwonna okuyongera okukola gino emirimu gyenkola. Osobola okukuba kwezi enamba n'ofuna appointment nojja. Offices z'embeeramu ziri Rubaga era mbasaba nti bwe mufunye obudde musobola okujja. Ne maliriza nga nkubiriza bonna abali eyo nga tonnaba kwekomitinga nga tonnaba kusalawo omwaka guno guleme kuggwako nga tosazeewo ddala nti ono omwana w'abandi gw'oli naye tomututte mu maaso ga Mukama. Bambi salawo ogende mu maaso ga Mukama. Mukama ajja kukubeereramu, ajja kukuwa buli kimu kyoyagala. Ate n'abaana be tuzaala twongere okubalabirira, twongere okubayigiriza ebyo byonna bazadde baffe bye baatuyigiriza. Omukwano kintu kirungi nnyo era tugweyagaliremu. Ku mirimu gyaffe nsaba bakama baffe abo bonna tubeere neera n'okwagala okwo eri bakozi bannaffe, tutegeere ebibatawaanya twongere okukola ki okubasapootinga. Era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba kutumirako abantu batono nnyo, abagole bange mwenna aba Tuesday class, ab'emunyonyo, ab'enamugongo, mwenna abagole bembadde nabo mbagala nnyo, abanneesiza okutambulanga nammwe era Mukama abampeere byonna bye musinga okwagala. Abaana mu masomero, I wish you success in your exams and I pray for God's blessings and the gifts of the Holy Spirit, especially knowledge, wisdom and understanding okubabeerako. BNI family, I love you so much, and BNI ladies, we shall meet on the 4th. God bless you. Mwebale nnyo mwenna abatandise n'okuba essimu ye, mwebale kubanga mugikipize bize naye mwira mukubira kasita afuluma waweerwawo. Tekalo baagaliza olunaku olungi era nga bw'ayogedde tubeere n'omukwano mu maka ate gutandikire ku gwe kennyini bulyoke gusaasane because you can't give out what you don't have. Musibe bulungi. Bye.